Ndekera abaana basatu abaana sina kyakubalisa bambi banyambe banziriza omusajja banyambe. Olunaku lw'eggulo n'omwaka oguwedde abakulembeze b'ekibiina ekya NUP bazze balumiriza gavumenti ya kuno n'abakuumaddembe okuwamba abantu okuva mu bitundu ebitali bimu okuli Mukono, Wakiso, Kampala, Kasese n'ebitundu ebirala era ng'abasobamu 25 be baatwalibwa. Omuntu waba takuwagira teguba musango be bateekawo okulonda batuwe abaana baffe. Bangamba abamukwata bali muleya naye tetumanyi omwami wange bamutwalawa tugezezzaako okunoonya buli wamu. Nalumozo Vincent abuze yandekera abaana basatu mpangisa tuli mu bulumi obungi mu 7 tuyambe otuwa abaana bafo. Omusanvu ku bano kuliko Jamshid Kavuma, Sonko Haruna, Intare Chelsea, Abdubayan Babu, Godfrey Chirumira, Ahomuza Patrick ne Muleme Steven ng'okusinziira ku ssentebe w'akakiiko ak'eddembe ly'obuntu Mariam Wangadya agambye nti abamu ku bano baateebwa dda oluvannyuma lw'okutwalibwa mu kkooti ne baggulwako emisango. Kati wenjogerera bali ku police bond ekireka baddayo ku polisi okweyanjula polisi nga bwe yabagamba ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Abanaku bano omusango baatwalibwa mu kkooti e Lubaga ne basomerwa omusango ogw'okwonoona mu bugenderevu eby'obugaaga by'eggwanga. Kkooti yabeeyimirira era emisango gikyagenda mu maaso. Nsuubira nti baddayo mu kkooti nga 17 January omwaka guno. Olunaku lw'eggulo bannakibiina ekya NUP baatuuzizza olukuŋŋaana lw'abannamawulire ku kitebe kyabwe e Kamwokya ne balaga nga bwe bagenda okufunvubira okubanja abantu baabwe bonna abaabuzibwawo. Actions that are still going on in this country. Over the weekend, some people were taken. You saw our coordinators in Busoga, the family members who were picked up and taken. Now the excuse is ADF. You know, our people being hounded left, right and center. Many of our people have had to run out of the country. Bano balaze nga bwe bakiikira ensingo akakiiko k'eddembe ly'obuntu wano mu ggwanga ke balumiriza okuba nga tekabayambye mu kaweefube gwe balimu ow'okubanja abantu baabwe. Kyabanja abantu baffe ababisi penge Mukono tuyina abantu bange abaali ddala bakampeyina bange bakyabamanja n'olwekyo situdde era twataskisinga Chairperson wa Human Rights atuwa report ku bantu abo gye bali naye mpaka olwaleero tatuwanga report ne tumugamba katulete abantu baffe abaafuna obuvune bajje tuba cross examining bababuulire nga bwe kyali basobole okufuna obwenkanya mpaka n'olwaleero era report tenakola ki tenafuluma. Ku nsonga eno ssentebe w'akakiiko ak'eddembe ly'obuntu aka Uganda Human Rights Commission Mariam Wangadya abaanukudde n'alaga nga NUP bwe yalemererwa okubawa olukalala olutuufu olw'abantu aboogerwako abaabuzibwawo. Okwewabaawo yenna alina kyamanyi ku bantu bano 17 ne Mubiru Hassan abantu bano katwalire wamu 18 betutanalaba atuleetere information eyo tusobole naye ne bwebanaaba nti tebagituwadde ffe tujagenda mu maaso n'okubuuliza kubanga bano be bagamba nti baabula ffe tubalabanga Bannayuganda so si twa NUP. Wangadya bw'atyo asabye bannakibiina ekya NUP okukomya okuzannya ebyobufuzi nga bakozesa ye kyayisa embeera eno. Ekyabakulembeze abamu abaagala okutambuliza ebyobufuzi byabwe ku kuyikirizibwa okw'ekifere kankiyite fake victimhood okuzimbirako obuganzi eri abantu and to sustain that support on fake victimhood. So nze ngamba nti ekyo kikyamu. I can consider it conmanship.
Ekimu ku bintu bannabyabufuzi ab'oludda oluvuganya bye beemulugunyaako kyekyabakwata abantu nga tebali mu byambalo. Bw'atyo Wangadya asinzidde wano n'asaba abakuumaddembe okwewala okukwata abantu nga tebali mu byambalo ssaako n'okulaba nga basooka kweyanjula mu bakulembeze ab'ebitundu. Kyandibadde kirungi ne bambala ne mutags amanya gaabwe ku ngoye zaabwe mu kifo buli omu waalaba nti yoyo gundi aze kukwata gundi n'okubabuulira musango ki gwe babakwatira era babatwalawa n'ab'enganda zaabwe bategeezebwe. Wabula Wangadya atubuulidde nti ku bantu 18 abaalagibwa abagambibwa okuba nga baabuzibwawo okuli Johnson Kibalama, Nalumoso Vincent n'abalala nabo bakyabuze. Tunoonyereza tulabe wa gye bali naye mbadde nsaba ne NUP to cooperate with our investigation. Batuyambeko kuba ne information gye twabasaba gye baatuwa tewera. Ebikolwa eby'okuwamba abantu byatandika okukyaka ennyo mu mwaka ogwa 2020 eggwanga bwe lyali lisemberedde okulonda okwa bonna okwali mu mwaka ogwa 2021 era okuva ku olwo abantu bangi abazze balaajana ku bantu baabwe be bagamba nti baabuzibwawo. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.